basabo ne banyaba amanya gange nze Mukiibi Geoffrey Bright nga nkola n'ekitongole oba natandika kitongole Mukiibi Girls Foundation. Ekitongole kino nakitandika n'abakyala oba abawala basatu nga tuli ku mulamwa ogw'okuyamba omwana omuwala okusigala ku ssomero. Tulina campaign gye bayita Padegal campaign etambudde mu Uganda nga tugenda tugabira abaana abawala sanitary pads. Olwaleero twakagabira abawala nga 6 kuba twatandika emyaka 3 emabega. So abawala be twakagabira sanitary pads directly bawera 6 ate era tugenda tubasomesa okukola ezaabwe kuba ekizibu ekisinga mu baana abawala tebasobola ku accessinga sanitary pads zino. So obuvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga tubawa sanitary pads zino ate ne tubayegereza engeri gye bakolamu ezaabwe ne bwe tuba tetuliiwo omwana omuwala asobola okukwata material oyo gwe tumulaze ne tumuyegereza tunga bwoti empiso n'ewuzi byakozesa okutunga zino pads kuba tubawa ebipimo tubawa buli kimu. Kale mu mbeera eyo ne twesanga nga abaana abawala bangi betukyusizza obulamu bwabwe. Olwaleero tuzze ku fundraising dinner eno nti tulina ebintu bye twetaaga nga ekitongole. Tulina ebintu bye twetaaga ebyalaani kuba tulina center yaffe, tulina Padegal Center, tubasikiringa mu bintu bingi. So ebyalaani bino balina ebintu bingi nnyo bye bakolamu ate bye basobola okutunda ne bafunamu ssente. Oli nasobola okwegulira paadi ey'$2,500 oba $3,000. Paadi olwaleero ya bbeeyi, ekyo kyo tukimanyi. Bangi tebasobola gya affordinga naddala abaana abawala. Bakozesa bigoye, bakozesa bisponge, bakozesa bikoola, bipapula, toilet tissues. Abalala tebalina era babeererawo nga tamanyi kyakukola. So okutandika Padegal campaign bintu bingi nnyo bye tuzze tukola nga tukyusa obulamu bw'omwana omuwala. Tulina ne programu endala bagiyita Tota Kalaamu. Eno tuwairira ku baana abawala tubasasulirako ku fees zaabwe mpola mpola. Abaana bali mu government school, so tulina sente ze tubasasulirako. Engeri gye twakagitandika omwaka guno tulina abaana abawala 6 naye singa resources tuba tuzzeemu ne tufuna nga zeeyongeddeko twetaaga okuba n'abaana abawala abawera nga tubayambako kuba obulamu bwabwe nabo si bwangu n'abazadde baabwe obulamu si bwangu. So ne tuvaayo tubayambeko bwe tutyo era tusigala tukubiriza abantu baffe bonna gwe bw'olaba nga ensonga yaffe eno bambi olaba nga ya muggundu jangu otuyambeko. Omuntu yenna gy'oli yonna gy'oli tetugenda kunoonya external funders ng'ate tulinawo omuntu gwe asobola okutuyambako. So dina eno twagitegese kunoonya oba kwasaganya ssente zitambuza campaign zaffe ne programs zaffe maaso naddala Padegal program esigale ng'egenda mu maaso. Okay, kati tusaba okumanya buyambi kiddala bwe mwagala w'okusoomozebwa kumufuna mu field nga mugezaako okutambuza Padegal campaign? Bingi naye kyenyinza okwogerako kiri kimu nti resources ezitutwala mu field eyo, resources ezitutwala mu byalo eyo ebya wansi bwe buzibu bwe tulina tezira resources nzibu. Omuntu okuwa kapaaka akamu akapaadi ebibuuzo bingi byakubuuza. Abamu ne bagamba nti gavumenti yateekawo engeri y'okuyamba abaana bano abawala. Mwate kiki? Tubagamba era yadde gavumenti evaayo neyamba naye naffe obuvunaanyizibwa bwaffe kuyamba ku gavumenti okulaba nga abaana bano basigala bafuna ebintu bino continuously nga tetuyimirizzaamu. So paaka eno eya paadi okuba nti nno eri ku 3,000 ekyo kinene nnyo kuba twandijaagadde ebeere ku $1,000 kuba paadi eringa munnyu oba kibiriiti mu maka g'omusajja oba omukazi alinamu abaana abawala. So nze ndaba nti nno singa gw'omuntu aleeyo ng'osobola okumanya programu yaffe ogitegedde osobola okujja n'otuyambako. Osobola okuwaayo abantu amasomero ge mulambudde up country oba projects ze mubadde mukonga Mark Foundation oba Padegal campaign?
tubadde mu east twali ebugiri twalina amasomero 17 twali waluwerera awo mu ebugiri twalinayo amasomero mangi amasomero nga 17 oba 18 bwe gatyo ge gajja then twali eyiganga essomero sirijjukira bulungi eyo twagabira abawala nga 35 sanitary pads zino tubadde mu Wakiso tubadde mu masomero mangi tubadde mu bitundu bingi tubadde ebyalo bingi tubadde Mende tubadde bayitayo batya Mende Bulondo gye tubadde tubadde Nabweru oyo yenna Wakiso tubadde Busi Island twaliyo emirundi 2 tubadde Zombo tubadde Pagoba Primary School Zombo eyo ku boda ya Uganda ne Congo tubadde Kamwenge tubadde Ekiboga twalina amasomero nga 6 gali amasomero 5 getwawa sanitary pads tubadde amasomero mangi getubaddemu so bwe ntandika okubimenya sisobola gamalayo mangi. Okay, musawo tubadde tusaba kumanya like omuntu asobola afuna atya ku mukutu contacts zammwe singa omuntu aba abeetaaze. Mark Foundation eri buli wamu, website yaffe eri Mark Foundation, ku YouTube kwetuli nga Mark Foundation, ku X kwetuli nga era onoonya Mark Foundation kwetuli oba Foundation Mark, tuli ku Instagram Foundation Mark kwetuli, weewalala buli wamu weetuli. Spelling y'ekigambo MAG kwoli bwakiwulira ayinza okufunamu obuzibuzibu. MAG eri MUG kiva mu Mukiibi Girls Foundation. MUG bwekito bwe kiri. Okay, weebale nnyo weebalire ddala. Neyanzike amanya gange nze Denise Docas Nantaba era nga nkolanga director. I'm part of the directors mu MAG Foundation. MAG Foundation erina emitendera kuva ku director, tulina executive director, tulina ba treasurers, tulina mobilizers, kwegamba buli omu alina ekitimu agwa era nga buli omu mu buvunaanyizibwa bwe tufuba okulaba nga MAG Foundation etambula era etuuka buli wamu. Mpozi n'ekirala, as an organization, MAG Foundation tutambudde wangi nti okulaba nga tuteeka essanyu ku matama g'omwana ow'obuwala kubanga abaana bangi booba osanga mu bitundu eby'enjawulo nga bambi bye twagala okubatuusaako baabiyaayaanira dda ekintu nga paadi eyo kubanga si buli omu nti asobola okwetuusaako paaka ey'N3,000. So tubasanga abaana ab'obuwala eyo nga they have those challenges. So let me say in brief that we are a solution to those girls. Buzibu ki bwe musanze nga organization naddala reaching out eyo mu different areas of the country, security wise, paper wise and more stuff? Now the challenges I may talk about nti of course zibaawo mu byentambula, transport biki naye era tuvumirira naye n'ekirala tufuna challenge nti sometimes wesanga nti engendo mpanvu nnyo. We spend nights on the way nga tutambula, ebyendi oluusi tebiba byangu nnyo naye era tuyitawo. Lwaki? Kubanga tulina abatuyamba nga yemmwe. We have supporters nga yeggwe. Bwe tukukubira kasimu netukugamba nti kino na kino na kino, you run out to us. That is how we manage to reach out to those girls. Okay, maybe your last bit nga sikikubuuzizzaako about MAG Foundation. Akataleke kakyenyiza okugamba nti buli muntu ali eyo nga olina omutima ogw'okuyamba omwana ow'obuwala. This is the moment. This is the organization that you can reach to, that you can come to, ne tulaba engeri gye tukwataganamu ne tuteeka essanyu ku ttama ly'omwana ow'obuwala because they really need help.
Thank you. Amanya gange yenze Kayesu Lydia era nga yenze trainer wa Mark Foundation nga basically nze nkwasaganya programs za center oba Paddy Girl Center ate nga muno mu Paddy Girl Center mwe tutrainingira bana abawala bano ba school dropouts bano bandi wakasina kyakola sina kiddako abato munange tubakunganya wano ku Paddy Girl Center ne tuba traininga okukola ebintu ebyenjawulo nga bakozesa obwongo bwabwe n'emikono gyabwe. Muno mwe tuba trainingira okukola ensawo eza craft oba ze bakoze mu bitengi ne tuba training okutunga ebitengi designs ez'enjawulo ne tuba training okutunga skirts ne tuba training okutunga aprons kwegamba bintu bingi bye tuba traininga wano ku Paddy Girl Center. Ate munaye n'olabanga n'omwana ow'obuwala naye abaako kyayiga ate nga talina kyataddemu okuggyako obudde bwe. Ate munange naawe ali eyo asobola okutuyamba obuyambi tukyabwetagira ddala kubanga kati tulinawo abawala be tutraininga naye ate machines tulina ntono ate nga abawala bangi abandyagadde okutrainingibwa naye olwa machines twesanga nga tutraininze batono bambi. So bw'obanga oli muzira kisoli eyo naye ng'osobola twetaaga machines nga ziwerako okulaba nga tetuyamba abaana abalala naye ng'okuggyako ekyo tutunga ebintu byanjawulo wano era wano olwaleero ku ddina tulinawo obwambalo obw'enjawulo obw'abaana abato obw'abantu abakulu ate nga byonna bikoleddwa ba students baffe be tusoosereza ddala okufulumya wano ku Paddy Girl Center. Okay, just one drop. Okay, bannaye akatale ke kayo nali eyo ng'osobola tugulira ne weba mashini emu bweti tweyanzisa. Mark Foundation okutuuka wano ku Mark Foundation meeting Mr. Bright nanyigiza mu Paddy Girl Center ne Mark Foundation. Challenges zetufunye mu Mark Foundation ebyalaani bitini tulina ebyuma bitini ebituyambako okukola waka waffe. Tubadde twagalayo ebyalaani ebisobola okuyambako abaana abawala okukola sanitary pads eziriuse kubanga zinene ezo mu maduuka abamu babeera tebalina busobozi kusobola zigula kati nga tubadde twagalawo ku byalaani ebyo ebisobola okukola sanitary pads eziriuse.